kitalo nnyo ddala okuviibwako mukwano gwaffe mukadde waffe ate munnabitone tutuusa okusaasira kwaffe eri bonna ab'ennyumba eno sebo Honorable Nsere kutukusaasidde nnyo. Pulezidenti waali ne bwe tutwogera bingi kubanga ye pulezidenti w'eggwanga. Nze amanya nze muwaddanku nnyingi ndi mubaka wa Parliament ow'Ekyaddondo ate naddira pulezidenti mbigere. Kale waaba atuuse munzikirize nkomaawo nakusaasira famire nakwongera kugumya bannayuganda nti olutalo nga luwedde ffenna tujja kwambala engule n'ebyobulamu ebirungi. Mukama abagomye. Ate kati ndi mukambwe nnyo okusinga nga bwe nali. Oweekitiibwa pulezidenti ofiiriddwa nnyo musajja wo Kato Lubwama. Kato Lubwama ono abadde musajja nga asaagasaaga. Nze bwe nawangula akalulu abamawulire bamutuukira bamugamba nti waayi gwe towangudde naye Seggirinya wangudde. Naga Seggirinya nandeka kweganga olengera bambi abadde tanyinaako ttabbu nga musajja njagala. N'olwekyo kitalo nnyo ekya Kato Lubwama. Naye nga pulezidenti kyenjagala okutegeeza ebyobulamu mu ggwanga lyaffe Uganda bifudde nnyo. Olwaleero Kato Lubwama ono bwe nali mu kkomera nga mpulira nti mulwadde nga Katonda yandinsaasidde n'enkomawo ebweru n'entwala Kato mu ddwaliro lyaffe erya Kawempe North Hospital. Kubanga eddwaliro eryo lye natandika lyali lyatuuka ku level ng'omuntu bw'agenda mu America bamubuuza where are you from nti Uganda, ddayo mu Kawempe North Hospital. Ovuddewo nti UK, ddayo mu Kawempe North Hospital. Nga kyennoonya abantu balekeraawo okulinnyonnyonnyo okugenda ebweru nga obujjanjabi balina bufunira wano. Naye Oweekitiibwa pulezidenti ngenda ova mu kkomera ng'eddwaliro gavumenti eriggadde. N'olwekyo kinnumye nnyo nti Kato sisobodde kumujjanjabirako mu ddwaliro eryo. Naye katusabe omwoyo gw'omugenzi Omukama Katonda agulamuze kisa ebyamusobako Mungu abe ng'amusaasira. Ssaabasajja Kabaka wa Buganda wangaali. Okusinga nga ndaba emizannyo gyabwe na bano ba Abe bonna ne ba John. Ekintu kyensinze omutegeerako nti abadde awa abantu ekitiibwa oba mikwano gy'ekitiibwa okusinziira mu mbeera bwakumanyidde. Kubanga nze bwe mbadde nga ngenda mu mizannyo nga saagala kwogera oba kutegeera nti wendi. Era Kato Lubwama abadde akiwanya ekitiibwa. Ne bwe ngenda mu theatre saagala banjogereko nti baagala waali era nga bonna bakiwa ekitiibwa. Kato Lubwama mu biseera byatogikwatako twagenda ne tukola eggulire nga nkyali ku TV ne tugamba nti banne babadde babakuba nga ye yeekwese mu ttooyi. Kaakati nankubira essimu nangana naye baagala otegeera bulungi oyinza otya okunjogerako ekintu ekyekika ekyo ate nakulabye ng'osekaaseka ng'osoma eggulire lyange. So abadde comedian ate ng'afaayo ku bintu ebimwogerwako wadde nga naye abadde ayogera ku bantu abala ebintu eby'enjawulo ng'era bw'okimwogerako ne bwemusomako eggulire nga kkubira n'agaana naye otegeera oli musiru lwaki wasoose kunkubira nga tonnasoma ggulire eryo. Ekirala abadde alina ekintu kyaŋŋamba ennyo okumala emyaka mingi nga buli lwansanga ŋŋamba nti naye baagala wayitiriza obukkakkamu oli muntu mulamu nnyo eno ensi yeetagamu obuyaaye olina okuyiga obuyaaye. Bwe bampaabira mu kkooti ku musango nanga ndowooza olaba nakugamba olina okubeera omuyaaye. Wiiki 2 emabega yajja ng'agenda mu ofiisi ya LOP naga mpuuga oyo mwali ayinamu ku ssente nze bwe njijeewe mba njagala ssente kyekyokka saa kwogera bigambo bingi. Mbeera sinnamuddamu naga ekikulu gwe ebintu byo mbimanyi tosobola namubuuza gulawo nze mpitewo n'abuuza PA wa LOP naga Kagumba LOP mwali ono baagala ebyo tebisoboka baagala muntu mulamu nnyo mukkakkamu nnyo simanyi bw'ogenda kusobola nsi ogenda kufa ng'oli mwavu. Naye yali musanyufu nnyo baŋŋamba nti afudde kyanneewuunyisa kuba nalaba mulamu bulungi. N'olwekyo tumusaaliddwa nnyo naye twebaza Katonda olw'obulamu bwe kubanga bubadde bwa mugaso ddala. Abadde musajja mugezi nnyo wadde nga abadde kazanyirizi. Mwebale nnyo mwebale ddala Mukama muwumuze mirembe. Okuteeka mu nkola oba yakiraama oba yabadde nteekateeka kino kibadde kirungi nnyo kubanga ndabawo wano obubonero bungi. Ekisooka omugenzi Kato Lubwama nkoledde akabonero kamu mbadde maze emyaka egiwera ndowooza 7 nga sikwata nsereko mu ngalo olwadde engalo ze nzikuttemu. Ekitegeeza wano ndabawo akabonero akakunukiriza ekigambo kusonyiwa
naye nga temwerabira. N'olwekyo okwo kubaga kukulu nnyo, kigambo kusonyiwagana. Era Kato Lubwama okuva olumbe luno lwe batandika okugenda mu maaso, abakulembeze bangi bazze wano ne babeerawo ab'endowooza ez'enjawulo ez'ebyobufuzi. Ekyo nno kikulu nnyo. Olwo olutale ali mu ddulwana yadde agenze naye akola ki? Alulwana. Naffe abalamu kituwadde omukisa bannyabo ne bassebo. Abafu balekere ngaawo tugatta ng'ate abalamu tulemereddwa okwegatta. Ekiseera kituuse naddala nga tulwanirira enkyukakyuka n'obutereeza eggwanga lyaffe. Twegatte bannyabo ne bassebo, tuve mu kwawukana olw'obusongo butonotono. Ekyo temukikubiddeko mu ngalo naye kikulu nnyo. Ekirala kino kindi ku mutima. Abaana ba wano tuli bagezi nnyo. Tuli bagezi nnyo, tulina resources zonna, ate tuli bagagga ne bakadde baffe ne bajjajjaffe baatulwanirira. Ne tulemereddwa okwerwanako wabula okukozesebwa omulabe buli kiseera. Kwegamba ne tufuuka abaleebeesi. Bannyabo ne bassebo, abaana ba wano gye muli. Bannaye mulekerawo okukkiriza omusajja otufuula abaleebeesi. Kaakati bannyabo ne bassebo, olwaleero njala tulutwale nga lunaku lukulu nnyo okuba n'ennaku ezinaddirira paka lwe tunawerekera muganda waffe. Tube nga tunyumyamu nga tusikaŋŋana mu mikono abantu ab'endowooza ez'enjawulo era tulowooze ku ggwanga lyaffe. Ssebo Mr. President, weebale okujja, weebale okubeera ng'osonyiwa. Ssebo Lop, n'abakulembeze mwenna aba National Platform, n'abakulembeze mwenna, bassebo bassebitone, mukulu Abe, banne mwebale nnyo okwagalana. Mutulaze omutima omulungi, omukama omugenzi amuwumuza ekisa. Mwebale nnyo, mwebale ddala. Omugava Serafa agambye nti wabaawo okunyiiga, yanyiiga naye ye nga bamuyita namwatulira. Ekyo njagala bwaba tewannabaawo akyogera nkyogere kyembadde mumanyiiko. Ne mu byobufuzi nga talina bukuusa ng'omusumba bw'abadde ayogera, obunnanfuusi nga tebuliimu. Olunaku lumu twatuula tugenda okuwamba Democratic Party ne mukulu mukaaku oyo ne tukkiriziganya nti tugende tuwambe, ne tukkiriziganya n'essaawa gye tugenda okuwamba mu ofiisi. Kati nze ne mukulu mukaako twasikatiramu katono nnyo, naye ye nga yatuuse dda, era kufulu twaziteekako ku kitebe kya DP ekyo, ye nga tasobola kusuula. Ffe kati twasikatiramu katono, ye nga yagenze dda n'agenda, kufulu n'aziteekako, emiggo ne bagimukuba n'ebikone ne babimukuba, naye ng'azitaddeko. Oye Kato Lubwama. Ne bwe twavayo ne tugenda mu tijje, ne bwe mwabeeranga mu meeting, nzijukira olumu twaliko mu lukiiko olwa tijje nga tukubaganya ebirowoozo, buli omu avaayo ayogera, nze nina abantu bwe bati, nina abantu 4. Waliwo omuvubuka yajja naga, nina abantu 100 ngenda baleeta mbateekaawo. Yasituka naga, tetwagala kulimba wano, tolina bantu 400, tobalina 400 tebiriiyo, oyogera bwogezi wano okubuzaabuza. Nga ye ayogera kyawulira nti kye kituufu. Ye Kato Lubwama ate nga tatya. Tufiiriddwa mukadde waffe, muganda waffe, ate abadde omukulembeze. Naye ffe mu nkola eyaffe ey'amazima n'obwenkanya era enkola eteeka obuyinza mu bantu, twafuba nnyo. Kyova olaba mukulu mukiibi ono tayagala nnyo bya bufuzi, naye tukusaasira, ofiiriddwa muganda wo. Simulabangako ku mukolo gwa munnabyabufuzi nga celebratinga victory, naye ku ya Kato Lubwama yaliko. Era yajjanga Kato Lubwama awangudde naga nze byeba mwe sibiriimu, tumugaa mukibi tujja kuwa ekifo jjukwe, naga apaana nze sibiriimu, naye ku mukolo gwa Kato Lubwama yaliwo. Twongera okusaasira nti Kato Lubwama si wano wokka, naye abadde mukwano gwo mu bintu bingi. Twafuba nnyo okulaba nze bwe ngenda mu NUP nengezaako okumukwata, kuba twali naye, jangu tugende mu NUP, ja tugende mu NUP.
kubanga tukkiriza ffenna abali wano tukkiriza nti twagala enkyukakyuka kati teri kibiina kirala kisobola kutuusa Uganda ku nkyukakyuka okuggyako ekibiina ekiteredde kati NUP. naye twafuba nnyo okumusenda tumusike naye ng'era alimu obukalubo bwebo bwe bagamba nti ye bw'aba asazeewo ekintu aba asazeewo era ayimirira. So tusaasira family, tusaasira ffenna mwenna tubasaasira, naye tukkiriza nti Mukama Katonda waffe ajja kwongera okugumya family n'okukuuma abaana n'okukuuma oluganda lwonna. Mukama amuwe omukisa, abawe omukisa. Ebyobufuzi naye nga mmanyi munnabyabufuzi tubanye okutetenkanya. Bwe mbadde mujja Kampala akoma wano ku luguudo luno ku boundary eno eyambuka wano ewa Binaayisa wano, ye Kampala wakola ki? Wakoma. Onaye bajja ne mukulu Lusembe ono tuli nabo tutudde mu byobufuzi nga tuzimba ebyobufuzi okutwala bulungi baga mu maaso. Ngagamba Kadoma gakwesimba bagasava ba parliament mu DP. Ngambagamba n'okufuna ki tiketi ya DP ekise kyali mu DP ekiseera ekyo. Kati nga mmanyi ebya DP olina okuba memba waki w'ekibiina. Nga ngamba nedda nze nva Mutundwe ate nze mbeera wali emmanga wano wetukoma wano tuli ku mulirwano gwennyini. Nga ngamba onaye bw'omanyi kati ngenda kufuuka chairman wa zooni owa DP nze bweba bakubuuza nti oli ova ludda wa kubanga ono yali mumundeeba nga mundeeba wazibumu kati nga bajja mutegeera biki byonna nja bagamba ova wa Mutundwe. Ne wano ono basaba Kenya ndowooza wano yatuukawo ndowooza wano yaba atwalawo ejjera. Naye era firimu yakola ki? Yaggwa bulungi. Era bambuuza memba waffe w'Erubaga South ava mu zooni ya Kigagga Mutundwe. Mu DP chairman wa zooni amanya bammemba be tamumubuuza. Oba omukulu yagamba nga teri bazibu nga baki ba DP. Chairman amanya abantu ab'ekibiina ate wamala mwogera teri amubuuza. Aba amaze okukola ki? Okwogera mu memba we. So ne tutandika olugendo oluwanvu n'omukwano. Kubanga byonna ebizibu badde ebigwa ewaka hone babadde ajja. Mukufiirwa taata yaliwo ne mulumbe yaliwo. Byonna abadde ajja nga mukwano, a friend. Lwakubanga abantu abamu tebaga abantu boogera ebintu bino nga bizibu. Abantu abamu boogera ebintu ebitulu ebyo byogera tebabisabika. So embeera gwe mukwano gwabadde ayina eri abantu ng'amanyi n'abantu bonna. Era ng'omutima guli free, guli open to everyone. So nga ffe abakulembeze tuzwana twafuna omukwano wadaga byabufuzi tumanya tufunye mulwana afadi nga mukwano gwaffe. So tubano nga bannabyabufuzi abazze okungobagaya omundabyabufuzi. Kubanga ebyobufuzi bizibu nnyo tebigwa ku muntu paka bwakola ki? Bwafa. Pastor ayogedde wano ebigambo yadde bizibu nnyo. Naye nga ebyobufuzi byebyo. Mulaba tulwana okujjako Museveni naye naffe tukola ki? Tujja kwemyako paka. Naffe tunakola ki? Nga tulwana naffe tukwate mu ntebe ki? Kubanga ffe gye tuvuga nga bannabyabufuzi abavuganya tulina tukulembeddemu eno mu national platform okujjako Mwami President His Excellency Setamu Kyagulanyi Robert. Nga abantu abamu tamanya bulumi labye maama wano n'abaana abo taata abo okuba nga afudde. Kyebagenda okuyitamu kinene nnyo. Naye ng'omuntu ekyo alina okukola mwenna abazze mukungubaga kuno mwenna abasobodde okusabira abaana ba Honorable Paulo Lubwama. Because beyamanya obulumi tataabwe eddibu erize mu family. Waliwo omusajja nga Seeka yagambanga Seeka inna ilahi rajiun. Ada bw'atyo bwe yakoze eki. Bwe yageze munnaye guma. Bwe yafiirwa omwana omuwala bakanyanga mugamba Seeka guma
agamba kyo kikoze eki kinsuseeko omwana ombadde mwagala nnyo ng'afutuka maki amaziga. So tusabire nnyo abantu bonna ab'enju eno okuvibwako mukwano gwaffe Honorable Kato Lubwama, era tusaba Omukama Katonda omwoyo gwe agulamuze n'ekisa. Omukama abe nammwe.